man atukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi baguyita Uganda mukamoli amanya n'eddoboozi bamutantambi kimso Rich Boy Maxudi Junior webale kuba nti otambula naffe munnaffe atuwuliriza finally Bobi Wine yaggyeyo omusango gwe mu kkooti naye bitambula si birungi. Ekibuuzo kiri bwe kiti Bobi Wine yatunze abawagizi be oba nedda? Mpola mpola kyetugenda okuba ntutunulira olunaku lwaleero mpola mpola kyetugenda okuba ntutunulira mpola mpola Bobi Wine yatunze abawagizi be oba nedda? Owaffe kiki ekyetu ky'omusajja waffe Bobi Wine kyazaako according to what I hear from the public nebyengenda okuripotinga mpola mpola tukwaniriza ku mukutu gwaffe omugazi okumanyikiddwa nga Uganda mukamoli amanya n'eddoboozi bampita ntambi kimso Rich Boy Maxudi Junior mwebale kuba nti mutambula naffe mwebale kuba nti mutwagala mwebale kuba nti oba oliawo mugenda mu maaso n'okuba nti mutwagala nnyo abotunulira Bobi Wine yakafuna emotoka eweza akawumbi oba obuwumbi bwa Uganda bona zezo million emu eya pound sente za Bungereza mpola mpola ate botunulira nebya followings nga yakamala kuba nti afuna emotoka okugirangirira ku Sunday emotoka eliwero bulletproof mpola mpola ku Monday yagenze mu kooti najjayo omusango gwe yali awabidde President Museveni ogw'okuba obululu wano n'abayivu bagenze okubigattagatta nga tebigatta namawulire yagatambula mpola mpola. Ekibuuzo kiri nti Bobi Wine yatunze bannayuganda bamuwagira ennyo oba nedda? Kyengenda okuba nti nkulekeramu diiru osobole okuba nti obifuna nawe osobole okuba nti okubaganya ebirowoozo byo ku opinion ye mpola mpola tusobole okuba nti tugenda mu maaso n'okuba nti tufuna information nga bweri yabaffe omukulu Kizza Besigye yali royeri bannayuganda firimu gye yazanya emyaka 2 zalimu amakulu okusinga kweno oba tulaba Bobi Wine alina kyazzaako mpola mpola. Ngenda kusaba kyali wange oleke opinion yo mu comment section mpola mpola tusobole okuba nti tutambula ffenna mpola mpola. South Africa yes, South Africa yagenda nefuna Nelson Mandela era nga Nelson Mandela gwe yafuna yali muvubuka muto yali azze okulwanira ba South Africa mpola mpola. Nelson Mandela yagenda mu maaso n'okuba nti alwanira ba South Africa n'eddembe era nga kweyo mu mission ye yegattibwako abayimbi okwali ba Brenda Fassie ba PJ Powers ba Lucky Dube mpola mpola. South Africa bwe yafuna Nelson Mandela yakulembeza ebigendererwa by'abantu ogezaako kuba nti alwanyisa abazungu era nga mu bigendererwa by'abantu oba oliawo yagenda mu maaso n'okuba nti abifrontinga yagenda mu maaso n'okuba nti afuna support era nga Nelson Mandela yakwatibwa n'ateeka mu kkomera mpola mpola mu kukwatibwa okuba nti yateeka mu kkomera. Nelson Mandela yasiba emyaka 27 mpola mpola ng'alwo nno alumirirwa nsonga za bulijjo wabula mu process y'okuba nti asibibwa ate twamanya muzungu kyamulimbalimba mu biseera ebyo. Nelson Mandela omwaka gwali gwa 1994 South Africa yagenda mu maaso n'okuba nti efuna independence era nga Nelson Mandela yali first black president yafuuka South Africa. Nelson Mandela yafuna yafuga ekisanja kimu kyokka gye emyaka 5 era nga olwakimala bw'atyo mpola mpola Nelson Mandela asobola okuba nti ava mu bukulembeze ne tulaba president abalaba Jacob Zuma n'abasigaddewo bonna ne basobola okuba nti bajja bakwata enkasi era nga oba oliawo Nelson Mandela example ennungi bw'obanga oyagala kukyusa bukulembeze n'okukola transition gye bagezaako okuba nti bakozesako kubanga South Africa yakyuka obukulembeze nga tewali kuyuwa musaayi mpola mpola. Wano nno Nelson Mandela mu kuba nti bwe yafuna ebintu mpola mpola yagenda mu maaso n'okuwa aba South Africa essanyu engeri yali nti ye black president yasooka wabula nga ate bw'osoma conspiracy theory ezigenda mu maaso n'okuba nti zitambula ojja kulaba nga ojja kulaba nti ate Nelson Mandela yakozesebwa abazungu ogezaako okuba nti atunda ensi ye. Land police yasigala mu manyi g'abazungu kogata ne companies ezisinga zasigala mu manyi
manya g'abazungu wano nno tulaba nti aba South Africa tebagenda mu maaso nokuba nti bafunamu era nga ssaawa zino lwetwogera okulwanagana kukyali mu maaso wakyaliwo olutalo wakati w'abagwira yes abagwira n'aba South Africa mpola mpola be babakyamukirizako byali bitono kubawaako yes obutwale obukulembeze butono nnyo mu province ze South Africa esinga entonotono omuddugavu wasobola okufunako emirembe but still land policies teziri fule mu baddugavu aba South Africa wabula aba South Africa abazungu ekitegeeza nti obaolya Nelson Mandela teyasobola okuba nti ajjayo. Nelson Mandela bw'ogenda mu byafaayo ebituufu ebya South Africa n'ebitabo engeri gye biraga ku kikulaga nti Nelson Mandela mpola mpola yeyeka alina ettaka mu South Africa kikulaga nti obaolyawo Nelson Mandela emyaka 27 gyafiiririra yali mu kkomera yafiiririra just family ye na mikwano gye abatonotono abakifunamu wabula nga ate mu South Africa akyagenda mu maaso n'okuba nti afunamu. Saagala kugamba nti Uganda twabadde tufunye Nelson Mandela nti oba Bobi Wine ye Nelson Mandela naye ekibuuzo kiri bwe kiti essuubi omuvubuka yenna abadde alitadde mu Bobi Wine era nga Bobi Wine ye muntu gwe tubadde tufrontinze okuba nti oba oliawo anakyusa n'okutuusa ebirowoozo byaffe. Abatunuuliza ebyobufuzi batandise okuba tochi mu ntambula za Bobi Wine ne statements ze era ng'oba oliawo bw'ogenda mu maaso n'okuba nti okola research n'okusoma ojja kwekanga nti oba oliawo n'abatandise okuba mu tochi batuufu. Mu Uganda bw'obanga ogenda kuleeta ebintu eby'amaanyi gavumenti erina okusooka okubimanyaako era nga mpola mpola kizibu nnyo okola ekintu nga gavumenti tekimanyiiko. Olwaleero waliwo emmotoka ezafulumye ezafuniddwako bamisajja mavule n'abasigaddewo. Before Bobi Wine okupaladinga emmotoka ye ku social media etandise okuba nti yogeza owama abannayuganda ebalirwa mu biliyoni 4 eza Uganda. Waliwo bannayuganda abageze mu maaso n'okuba nti oba oliawo babawa emmotoka nazo za bbeeyi wabula ya Bobi Wine tewali egisinga wetwogerera era nga Bobi Wine is a true superstar. Abalala batwala kino nti bagamba nti if Bobi Wine was really fighting President and his government, Museveni yali mukkiriza kuba nti ayingiza motoka mu Uganda eyo kubanga yali alina mandate okukigaana era singa n'abantu oba oliawo Bobi Wine tatambula nga bwe yatambudde nti abaana be bagenda mu America ne bakomawo mukyali nagenda mu America n'akomawo mbusinga waliwo envumbo. Waliwo MP we Paris eyo bamuyita Patrick yakwatibwa ng'atebereza okuba nti oba oliawo agezaako okumamulako gavumenti paka ssaawa zino tavangayo wabula abasinga obungi bano betufrontinga bakyali balya butaala. Wano nno Bobi Wine okutandika okubwamu ebituli mpola mpola kivaayo ku decision gye gye yakoze ejo okugjayo omusango nti ng'agamba nti omusango guno nti omusango ogw'omusajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine ogw'okubba akalulu nti gwajjidde mu kiseera kikyamu. Toyinza kubanga wakafuna motoka eri bulletproof nga tomanyi nti kama nimbaya ekijja ate n'ogamba nti ojjayo omusango. Wano nno kyaleetedde abatunuzi b'ebyobufuzi okutandika okuba mu Bobi Wine ebituli era nga abasinga batandise okumuyita comedian abalala bamutumye best comedian of the year mpola mpola olw'ebyo. Bobi Wine agamba nti bw'otunulira ebya Museveni like bajaji bapeyingibwa Museveni oyinza okutunulira point ze nga zonna zeyawadde entuufu kubanga ate munnange bajaji ba Museveni bw'otunulira facilities zaalina ziyinza okuba nga ntonoko kuza President Museveni. Naye ekibuuzo kiri nti lwaki yajjayo omusango Uganda we yali badde egwagalira okuba nti ewulira akati ssaawa zino omusango tuguziza mu bannayuganda era nga mwe abalina okuba nti musala babba akalulu oba tebabba kalulu. Lwaki omusajja yajjayo akalulu? Ezo ze opinion ze twagala okuba nti tufuna erimmwe ye abaffe
Bobby Wine yafuse Mandela we South Africa nti yagenda kulwanira abantu ba bulijjo naye lwatuuka eri ne bamuliisa omugati. Mandela n'akyuka n'alwanira famire ye n'atunda ebyobugagga ebyaba South Africa mu bazungu. Tugambe nti Bobby Wine yatutunze mu gavumenti oba kawani. Leka opinion ye mu comment section tusobole kuba tutambula ffenna bampita Ntambi Kimso Rich Boy Maxudi Junior. Njagala tukubaganya ebirowoozo nga tewali kuvuma kubanga opinion yo esigala opinion yo n'okuwa ebirowoozo ebyaffe kiyinza okutuyambako okuba nti tufuna obwongo obugazi n'okufuna ekifaananyi ekituufu lwaki bino byonna bijjira mu kaseera bwe kati. Sigala ng'otuwa opinion yo mpola mpola tutambule ffenna oba oliawo tusobole okuba nti tugenda mu maaso n'okuba nti tufuna kyetwagala. Oliwaddemu okuba nti otufolenga ku bitundu gyaffe egyenjalo ku Facebook, Twitter na Instagram tusobole okuba nti twongera okubaganya ebirowoozo mpola mpola. Bampita Rich Boy Maxudi Junior Ntambi Kimso. Bye bye for now. Otwegweko mu next episode.